Katonda ayinza byonna era ow'ekisa ekingi. Bw'abadde akulembeddemu okusaba ku kkanisa Katono Matters enkya ya leero, Omubuliizi Herbert Kasule akubiriza bannayuganda n'okusingira ddala abakristaayo abo abakyali abalamu nga basimatuse olumbulege lwa COVID-19 nti bafiisengawo akadde bagende bebaze Katonda akyabakuumye. Kasule agamba bannayuganda bangi ekimbe kya COVID-19 kibasenegesezza ezzira ku mwanga kaakati abakyaliwo balina kwebaza Katonda. Mwami ntale yabeeranga wano ng'omulaba yeetawula dde na dde, bwe tutunula olwaleero tetukyayinza kumulabako, tetukyayinza kumukomyawo. Ssentongo Derek tetukyayinza kumukomyawo. Even Semakula tetukyayinza kumukomyawo. Mukyala Namukasa tetukyayinza kumukomyawo. Mulinnya Bigo tetukyayinza kumukomyawo. Bantu bangi abafudde, nange mukono gwa Katonda gwambeerako bubeezi bwe guti. Nange Katonda yanumya korona. Waliwo mutono nga tumanyi korona bwaluma naye nze na testinga ku korona. I tested death. Omubuliizi agamba nti mu kiseera ekiyise bangi babadde mu malwaliro nga ne oxygen bamugula buwanana era nga n'abamu tebalutonda. Waliwo abantu abasasuddenga miliyoni za ssente olwa oxygen gwe basanga bamusasulira busasulizi. Ng'okuteekako boti akalimi ne katambula ng'osasula oxygen. Naye newankubadde bamusasulira ssente nnyingi tebaakomawo era tetuli wano nabo. Wenna ali eyo jangu bakugeme ate tusobole okutwala amateeka ga gavumenti mu maaso. Wano asabidde abakristaayo nti mu kiseera ky'amakungula bwe kiba kituuse naddala aba Katono Matters bajjumbire amakungula gano. Bagamba amakungula osobola okugakozesa mu ngeri ey'enjawulo okuva ku biri by'ojja mu nnimiro. Osobola n'okugamba nti nze mu bufumbo bwange nkungudde. Mu ngeri emu mu kusaba okubadde ku lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe, abakristaayo basabiddwa okubeera abagumu naddala mu biseera nga bino eby'okusoomoozebwa nti balabire ku bannabbi okuli Isaaka, Yakobo ne Ibulayimu engeri gye bavuunukamu embeera embi. Reverend Samuel Muwonga akulira eby'okubulya enjiri mu bulabirizi bw'e Namirembe yakulembeddemu okusaba kwa leero era akubiriza abakristaayo obutaggwaamu ssuubi newankubadde bayita mu kusoomoozebwa okutali kumu. Ekiseera eky'okunyigirizibwa, ekiseera eky'okusoomoozebwa, ekiseera nga oboolyawo tewali n'omu akutegeera, ekiseera eky'okubeera nga buli w'olaba olaba nga ali ku kisenge embeera efaanagana ku ekyo ng'omwana wa Katonda ogiyitamu otya. Bannayuganda era basabiddwa okukuuma enkolagana ne bannaabwe nga y'engeri yokka gye bannaawangulamu omulabe Sitaani. Tosubwa ne Sabbiiti ejja nga Delta TV ekutuusaako okusaba okuva mu masinza ag'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV Amasukulumu.